Alo, kitale kya HUMPHREY awumudde. HUMPHREY abadde kyali wange nnyo okumala emyaka ndowooza nga 7 ebbanga lyamaze bweru mbadde njogerako naye ku ssimu sigumusi ebiri ankubira ku WhatsApp ne tunyumyamu n'ambuuza ku situation eri ewaka ey'endongo n'anyombesaamu agamba musudde endongo mulemeseza okukulaakulanya endongo mukoze biki n'ambuuza ku baganda be n'ambuuza ku kavuyo akabeerawo oluusi ku bamayanja famile biki kubanga abalowooza nti nda first hand information biki akuba bintu ebityo. Abadde mukwano gwange ebbanga ddene bambi, yali mukwano gwange nnyo emyaka 10 gye mbadde ne Leon Island amadde naye ebbanga ddene nnyo ekisemberayo ddala bambi. Musajja abadde musajja mugezi nnyo. HUMPHREY abadde ne IQ nga ya waggulu nnyo, obwongo bwe IQ abadde ya waggulu nnyo. Nga bwe nabagambye ku show ali ku the beat nabagambye nti abantu abasinga tebamanyi nti HUMPHREY be bapayoniya b'abasajja abatandika okutunda amasimu e Kampala wano smartphone ku Wilson be ba HUMPHREY abaasooka be balina edduuka ezireeta amasimu ago ate nga be bamanyi nozikanika screen yayonoonese battery yakoze biki nga be bakalimagezi be baliwo. So abadde ne IQ y'amaanyi nnyo bambi. Brilliant guy, extremely brilliant, sharp guy, extremely. Ate authoritative. HUMPHREY n'abadde n'authority. Kamiri oyo gw'olaba mpologoma. Abatamanyi Kamiri batakimanyi oyinza omulaba mu size eyo nti musajja muti naye empologoma. Naye Kamiri oyo gw'olaba HUMPHREY nga bw'agamba ngwa. Kamiri taddamu. Incidents zinnanga 10. HUMPHREY wamugamba we. Kamiri akola. Asirika n'avaawo n'agenda. That kind of authority. It means Chameleon had the respect for a big brother. Nti ono mukulu wange. Mukama atugumye. Because at the end of the day, n'ekitabo ekyawandiikibwa nti yagaba ate yakola ki? Yajjawo. Wakati tewali kyakuzza. All we can ask for is strength, love, prayer and a lot of light during this dark season.